Yes, for the TV jimbaniza kandi kano ina kusaba subscribing atompele video no like. Ebipya Bizuuse kukufa kwane kwa Kakooza Lawrence ngina kwambikwa ngina kusaba subscribing atompele video no like. Kakooza Lawrence afuzi Kakooza Lawrence kumekuto ya social media oluvanyuma lw'okufa Kakooza Lawrence mategeeza omugaga gwe bayogerako eyakola embaga ey'akawumbi empaka nakakati akyatwendinga ku social media olw'ensonga tebagamba nti batta mutwe. Esawa eno waliwo Munnayuganda mukwano gwe avuddeyo amanyikiddwa nga Kakeeto John era ngo naye abadde awangalira mu ggwanga lya UK era ngo nalumiriza nti abadde mukwano gwe nnyo wabula ono azze agamba nti omuntu ayinza okuba nga yasse Kakooza Lawrence ali mu famire Esawa eno yazze dda mu Uganda jjuke yaliwo mu kuziika mwali muno mu ggwanga Uganda Kakeeto era nategeeza nti agenda ku poliisi abagambe nti omuntu yatta Kakooza Lawrence ali mu famire yaabwe. Musuubira ki ekiyinza okuba nga kyaviirako Kakooza Lawrence okubulira amazzi kubanga ekisinga okwewuunyisa yagenda mu mazzi ng'agenze kutaasa mwana kyokati yali yagenze okutaasa ate ye yafa. Gamba bitabula bannange bitabula naye nga tabasinga olukongolo basinga ddusa mu mukazi naye nga n'omukazi naye tebinaa kutegeereka bulungi oba kituufu oba si kituufu kubanga n'omukazi abasinga ku basinze tugamba nti nno alina kyamaanyi kukufa kwa bba engeri gye yeeyisaamu ku mukolo engeri gye yatunulangamu ku feesi ina yalinganga arrogant abasinga ku basinze kubanga bamulumiriza n'okubanga bamusongamu olunwe naye saa zino Kakeeto okuva mu ggwanga lya UK mukwano nnyo gwa Kakooza Lawrence omugenzi era nga baali bakola bonna e UK ono yasuubiza okubaako kyakola okufuukulaba nga Kakooza Lawrence yali afuna obwenkanya kubanga yalumiriza nti abayinza okuba nga bamutta bali mu famire olw'ensonga nti yagenda okuvaayo ng'alina byekoleddewo nga musajja mugagga muvundu lwakubayo Kakeeto olunwe talusonze mu mukazi naye yagambye omuntu yatta Kakooza Lawrence yali ku lusegererwe era nga wa famire ye kati waba wa famire ye ayinza kuba ani kubanga ensonga za Kakooza Lawrence zikutte wansi ne waggulu omusajja ono yafa naye atulenize nnyo mu mawulire y'ensonga nti kati waliwo okubuusabuusa nti teyafa bibye ebiri nakyo battamutte kisinza okumuleetera okulabika nga abeera mu mikutu emitimbagano kw'osa n'okuba nga atwendinga mu mawulire. Essaawa eno poliisi ekyagenda maaso n'okuba nga enoonyereza jjukira poliisi yasuubiza okgendako okumpi era bo waliwo cameras ku Action Falls bongera okufuna ku kamera ezenkesi kuba poliisi yategeeza nti tekiyinza kubanga ku Action Falls awagenda abantu abangi n'abangi tewali security cameras kuba eva waba balina okubeerawo okugamba obumenyi bw'amateeka era walina okubaawo kamera poliisi yasuubiza okukeerayo olunaku olwaliro egende erabe kamera enkesi ezo enaafunawoko obujulizi baagala bategeere Kakooza Lawrence yagwa mu mazzi ye kennyini ku lulwe yabbirawo bizi oba battamutte. Poliisi yagala okukakasa kyokka eyagala kikakasa okufuukula nga efuna obujulizi kubanga poliisi waliwo agitaddeko opuleesha gwe bayita Kakeeto ataddeko poliisi kugamba Kakeeto poliisi ya Uganda agitaddeko opuleesha tekyegirabanga ye Kakeeto agamba yeetaaga okufuna obwenkanya yeetaaga kulabika nga mukwano gwe Kakooza afuna obwenkanya baagala kakasa tebattamutte. Lwaki we yagenda okutaasa omuntu omwana yali agenze mu mazzi lwaki ate ye yafa ate nga ye yali agenze okutaasa lwaki ate yali agenze okutaasa ye yafa. Ye Kakeeto kyasinze okusibako essira mukwano gwani gwa Kakooza Lawrence omugenzi omusajja nagagga bambi eyakola embaga eyakankanya ebitooke jjukira poliisi yasuubiza nti agendako mu bitundu by'empigi gye bazaala Kakooza Lawrence oba gye bamuziise empigi beetaaga bamanye kiki kigenda mu maaso saidi eyo kubanga abantu bangi nnyo balumiriza nti abatta Kakooza Lawrence bali mu famire ye sigamba nti yafa ku lulwe olulinakyo bikyali awo bwe bityo tujja kuba tubiteeka ebino ddapaka waji binaggwera naye nakusaba ofollowing Fali TV gye updates mba nazo mbagala nnyo gye musinza okuba nga mumufollowinga Pretty Aisha nkutumiddeko ali mu ggwanga lya Saudi Arabia watiro aliwo gwe bayita Nakiryowa Catherine ng'otumiddeko Nakiryowa Catherine bangi mbatumiddeko bali kubanga mujje kumirako Fali TV nda kusaba subscribing tumitinga mu video n'abaziko ninga nsonga za Kakooza Lawrence poliisi esuubiza okugenda wa Action Falls okutunda ku kamera enkesi bakakase kiyinza okuba nga kyaviirako Kakooza Lawrence yafa bibye ebiri nakyo oba battamutte
poliisi yeetaaga emanye olw'ensonga nti mukwano gwe Kakeedo abataddeko nnyo force, abataddeko akazito. Yeetaaga kumanya ki ekyatta mukwano gwe. Musubscribinge ate mu likinge video, tumetinga mu video n'abezeko Fadi TV UG. Bira bulungi, mwelaba.